Alright, amabale kubanga muche kumide ku mukutu gwa fegu neno omulungi ogokuwa amawulire agakagwawo amawulire agategana bakuba serebu bo mu gwanga Uganda sina kindi niberu gwanga mikwano jaffe mwenamena tubagala nyo bannange team project mane tubagalira ddala nge muchulya mu WhatsApp group ya FAO mbagala nnyo dalongo kutumiddeko mukwano kakinina tasha wade mune twafuna mu butakanya naye nze wote wali chakora nkwagala nnyo nga bochulira kakali sawa zineno tujjukirako emabega account omukyala amanyiddwa nga Jennifer Full Figure yali yaweebwa ekifo ekisava mu government ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ngera y'omu ku presidential advisor era office yazigulawo mu butongole kigambibwa nti onako olwaleero Jennifer Full Figure emirimu gye lwagitandise mu butongole era abantu batandise okubanga beeyiwa ewa Jennifer Full Figure okubanga batwala ebizibu byabwe engeri nga kiri nti Jennifer Full Figure bagala abatwalira ebizibu byabe ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni era Full Figure yabagamba nti wali buzibu goba ekizibu jangu tuogere tulabe ngeje tunzo kikwasaganya mu kiba kinene ate nkyongere ewa mwami Museveni ate aberenga kolako era kigambibwa okuba nti Jennifer Full Figure abantu beyatandikiddeko babadde bebusiya naye twafunyeko omu ku banywanyi ba Full Figure ennyo kigambibwa okuba nti abantu banene betulabe bolabaawo mu office Full Figure ne mwami Museveni bafune emotoka ne bagenda ne bakima ebusiya abantu balowooze mbunno bantu bomu mu makinde balina ebizibu era oba wetegeeza ne face z'abo abantu balabika okubanga si baganda beeyo side ze ebusiya information imaze okubanga elinkinga nengambi kyekiriwo ye Full Figure emirimu gye agitandise mu butongole amawulire mangi gajja kuba gajja bulungi nnyo nga bw'okiwulira but don't forget to subscribe on our YouTube channel following liking commenting but don't forget to subscribe and share weebale nnyo weebalire ddala.